Yangambe mwana yayidde ku makya. Kololo nyini ku makya. Nenga gubotunulira omwana ebiwundu nga bw'obiraba yajja ku makya. Ebiwundu biri tebiraga ku makya. Olowooza ayinza obba yali ayidde ennaku emabega ne balekweka mu kwekere ne balema kugamba kyali kitya gwe kyolowooza muli? Sijja kulimba. Ani abeera n'omwana ono? Mujja wange. Senga yongeza ku ddoboozi. Mujja wange. Mujja we yabeera n'omwana. Kisobola ali tewakulikiza mwana. Tewakulikiza mwana. Bali abawala balina empisa embi abo buulaba. Abawala babeerawo ku mabaala. Oli yayambudde olaba koze embi kwegamba omwana si kirungi okuwulirawo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Date. Nenda empewo. Empewo. Ate baby yali ati. Sina tabu. Ali wayi. Aba abadde wabweru. Yamugamba nantongo. Oli baby yajja. Agamba omwana. Kali akawala. Aya tema ne mwana we. Yamutwala. Yamutwala oli eri. Ngotwa. Abo basenguka. Basenguka. Wenzo banga basenguka kyogamba. Ate bwe tugamba abazi. Basula nanti. Onomwe basula tebe basimulaba. Obatambuddemu. Singa ofuna essimu n'omukubira. Nze Sonko Muhammad tuli mu kitundu ekiyitibwa Kito. Eno bayitayo Kito Kirinnya tuba mu Bweyogerere. Ndiko n'omukyalo ono tubadde tumuyita Ssenge ebbanga lyonna maama w'omwana gosozo okulaba mu bifaananyi. Abaana bangi obadde okimanyi nti gye bali eyo mu mayumba mu bikomera ng'abaana abatulugunyizibwa mu ngeri emu oba etali ndala. Obadde okimanyi nti waliwo omwana goyinza otuukako nga yajja omuliro bamukubaako nzibi etalya mmere naye nga mumubuuza wabaaki ng'agamba nze yeeyokya naye nga maama amuzaala oba muka kitaawe ng'amutulugunya. Naye ng'omwana atuuka ne ku extent okuba nti omwana alinga ng'eyawunga nga n'ebyayogera byennyini byini tebitegerekeka oba nga tebigatta. Napiikinze interest mu nsonga y'ono omwana okuva lwe namulabye nnaku ziringa nga 2 emabega n'ekituufu mbadde seebaka ng'omutima gunnumira omwana ono. Kinzijukizaako bamujjukira Nankabirwa batugobera ku mukutu gwaffe guno yalina muto we yali asafaringa na hydrocephalus nga ino omutwe munene naye omwana yagwa mu mazzi ne gamwokya ne bampita ne baŋŋamba Sonko yambe Nankabirwa okumala ebbanga bayazaala gonna nga gabadde maanyigo n'abawagizi bo naye muto we amazzi gamwokyezza jangu omuyambeko. Ne sobola kugendayo mu time zayite ennaku nga 2 omwana n'afa ate ne ŋŋamba singa oba nagenzeeyo kati kino kibadde kinnumiriza ne ŋŋamba tirisika nkomewo ngenda kunoonya omwana ono paka waali. Nfune ne bannayiba bagamba kidala omwana gwe mulaba yeeyokya amazzi okuva ku flasika nga maama waatugamba oba ayina omuntu eyamutuusako ekifaanaganako nga kino. Senga nsaba ombuzi senga ndi mukwano go si ekyo? Naye lwakuba ku nsonga yo n'omwana tuganye okwatagana senga onansonyiwa. Senga omwana wuwo gwamuzaala. Waŋŋamba senga wakolako obwa Kadaama. Okimanyi nti abawala abangi abali mu biyumba nga bali eyo kati obusungu bubatta olw'ensonga yo n'omwana kuba naye wali okoze ku bwa Kadaama obeera Kadaama si we kiri? Ekiri sebo. Biseera ki bwe wakubiramu ekyeyo kuba Kadaama? 1210. Ekyeyo wakimalako? Naye senga nga bwe nkulaba tofaananako nga muntu eyakuba ekyeyo ki ekyakutuukako kubanga toyinaamu wadde 10 senga wadde nga ne wosula toyinaawo. Kyantuukako. Yongeza ku ddoboozi. Kyantuukako. Negena nenesiga nnyo kale omuntu. Omuntu ani omwami? Mukyala. Kasente n'akalya. Obeera nga kukyeyo ng'okola omuweereza? Nga muweereza eno. Wagenda okomawo nga tewali wadde yakuwaako zimu kyali kitya? N'okubula yabula ku kyalo. N'osigalirawo? Kati omwana ono yayidde omuzadde ovudde ku kyeyo oba nga tonnagenda ku kyeyo? Muzadde nvudde ku kyeyo. Ng'ovudde ku kyeyo.
Wajjojo wano. Taata omwana gwe wamuzaalamu obadde tobeera naye? Like wafuna bufunyi lubuto n'abeera eno tewaliiko mufumbo wuwe? Kati ate kijja kitya obenga omwana nga ali wa mujjawo? Taata we yamusaba mbu ayagala abeere n'omwana we. Wano wenkolera tewasaana kukuzaawo omwana. Omwana bwamuzalira wennyini w'okolera bwe tukusanze? Nedda ssebo. Olina walala? Wali okola mirimu ki? Era nali mpeereza bbaala. Wali oli mu bbaala? So obadde waitress bano abaweereza amabaala bakyamusaamu abantu ne bagula ebyokunywa boosi n'afuna ssente n'abasasula? Yes. Okay. Senga omwana yajja atya? Senga omwana tobeera naye ne story wagifuna otya? Wategeera otya nti omwana ayidde amazzi? Emma yankubira. Taata w'omwana? Ng'agamba atya? Ne mugamba ndeetera omwana. Nakugamba kati yakubira ye yakunnyonnyola atya? Mali nyambi ajja akunyonyole. Nedda kati gwe ngambako nga bwe yakugamba naye ajja kuwogera. Gwe yagamba atya nti aha ngakubira essimu. Senga gwani amannya go? Nze About Stella. Ani? About Stella. About Stella. Kati ye yakubira yagamba atya? Mwana ayidde. Nemubuuza yi mwana yabadde afumba. Nangambya ndi ku bwangu ngenda ku mirimu tunja kunyumiza olweggulo. Nemugamba nemulemerako yagala omwana. Nakikola nandeetera. Kati agenda okugamba omwana yajja. Omwana oyo namulabako lwabadde lwa Sunday. Ye yakugamba yamukuleeta ku Sunday yennyini ku makya. N'agamba omwana yayidde ddi? Yangambye omwana yayidde ku makya. Ku lwennyini ku makya? Naye nga gwe bw'otunuulira omwana ebiwundu nga bw'obiraba yajja ku makya. Ebiwundu biri tebiraga ku makya. Olowooza ayinza obba yali ayidde ennaku emabega ne balekweka mu kweka ne balema kugamba kyali kiti? Gwe kyolowooza muli? Sijja kulimba. Ani abeera n'omwana ono? Mujja wange. Senga yongeza ku ddoboozi. Mujja wange. Mujja we yabeera n'omwana. Gwe nkolagana yo ne mujjawo eri etya? Wadde kale gwe tokyali mufumbe wooli yawasa omukyala eri etya? Tamanyi nakumanya. Mujjawo takumanyi? Ebyaddala? Nesenga wangambako luli nti mujjawo temuli makambugu muyomba yakuvuma. Anti tukozesa simu naye face to face. Mwogera ku simu nakuvuma. Nesenga tutuwe emboozi enfu kuba luyinjukira ebintu wali onywanyumiza birala nnyo neero ngamba birala. Kuba lulirwa kuba wali mu vibe. Mboozi yiyo ntuufu. Naye ng'oli bulungi senga obudde buno. Kuba tuzaana ne batugamba eki kibuzibu kibaze ne gamba senga tategeera tayogera naffe tuzosoka kwogera nga tebitegeerekeka. Ebyo ebyange. Ebyo ebibyo. Kati senga olina pulaani ki? Kati omwana obudde buno ali luddawa? Kulamba ali mange eno bwa mujja wange. Ali wa mujjawo. Ye yajjiira era gye mwamuzizza. Abantu baffe abatulaba mujja kunsonyiwa omwana ono vidiyo ka vidiyo kolaba nakakwata ku Sunday. Programu eno ngikoze essaawa ziizino ziri ssaawa 10:23 olunaku olwokubiri. Naye okuva lwe nakwata ka vidiyo kano mbadde siddangamu nakatunulako naye ng'omutima gunnumira omwana. Kati nga nzijukira muganda wa Nankabiro yajja amazzi ne bampita ngene nkola story. At least abantu babeeko bamuwaayo omwana afune treatment. Ne sigendayo kikola. Wayita ennaku nga 3-4 ne bankubira essimu ne baŋŋamba omwana gwe twakugambye munnange oluddewo okujja ffe tubaye tumanyi sonko gwanajja n'otufuniriza treatment omwana yakoze eki yafudde. Kati kibadde kinnumiriza ne ngamba kankomewo. Osanga gwe omuntu ali eyo osobola osinziira gy'oba oli n'obeera oli mu diaspora n'ogamba abannange nti ye omwana oyo mumutwale mu ddwaliro gundi amumujjanjabe. Nja bajjukiza mujjukire omukyala yazaala abaana abasatu mu bitundu by'ebbanda mu Kasenyi. Twayamba abaana paka abaana bwe babeerawo abaana ne batambula bulungi. Twalina madamu Mimi by that time ng'atuwa amafuta ne tugenda n'ayogera n'abasawo ne bajjanjaba abaana paka abaana be batandika okuba nga bavumbavumbamu bwe batyo. Kati noono omwana senga omwana yaani amannya ge? Mbadde nsaba weesigame omwana ani amannya ge? Emmanuel. Muwala mulenzi? Muwala. Mwana muwala. Omwana wa myaka emeka? Myaka giri 5. Giringanga mwe togitegeera togimanyi bulungi. So Emmanuel senga singa wabaayo omuntu abeera alaba n'agamba Emmanuel nga gwe maama we oyinza musabira kyoba oyinza gamba kiri omuntu abaalaba senga abantu bakulaba. Yokugeranga nina bitono. Wangi yogera nnyo senga. Yokugeranga nina bitono. Lwaki senga ebikwogero ina? Ebisinga twandidde taata we. Nedda kati bino bibyo taata we tayinza gamba nti oyagala kino.
gwe nga gwe senga ne gwe oba omanyi omwana wo nti nno kino nawe embeera mw'oyita. Ekituufu. Senga oyita mu mbeera ki gwe nga gwe mu bulamu bwo ebyenfuna ebyemirimu gezaako kunyonnyola abantu. Nze wenkujja endabye embeera embi. Embeera embi eri etya? Akasente sirina. Akasente tewali. Kulya tulya, sula tusula, ayo akasente mu nsawo. Obudde buno omuntu singa omunyonnyola emirimu okola mirimu ki? Nze nagamba nfune ogw'amanda. Ngamba okola mirimu ki gwe? Emirimu gy'okola obudde buno? Nkola mu bbaala. Okola mu bbaala? Oweereza, ofumbira abantu, okola ki ddala olongoosa? Ofumbira abantu. Okay. So ofumba n'ebyokuweereza lumu nakulaba ali ku stage ate ng'okuba mu kaliyuki yawe. N'ebirala byonna eby'amabaala weebityo. Ebibeera. Enfuna yo senga tekusobozesa kubeera na mwana wo ave wamugjawo. Tasobosa pakati awa zino mbeera mbi. Mbeera mbi etya? Nnyonnyola lwaki tosobola omwana kubeera naye awo oli. Sisobola ali tewakulikiza mwana. Tewakulikiza mwana. Bali abawala balina empisa embi abo boolaba. Abawala babeera awo ku mabaala. Oli yayambudde olaba koze embi kwegamba omwana si kirungi okuwulirawo. Gamba beera beyambudde. So wagenda okulaba nga ebintu ebitanyuma. Mwana kasooka abeera eri nga wenjiya njamugjayo. Senga omwana engeri gye yajjamu olowooza omwana ddala yajjayo fulasika nga bwe munnyonnyola amazzi ne gamuyiikira oba olowooza wayinza obba luwa embeera etali nnungi ng'omwana bayinza obba bamukola bakozi kibi? Ensonga kitaawe yagirina. Kitaawe yagirina. Kale tulina essenga ogeza kubanyonnyola akati ne senga ono mulabidde ebbanga. Senga waali ku bbaala waakolya sijja jjogera linnya kubanga bizinensi ya muntu naye ge mabaala agabeerako okuweereza bwe kikuba nga kisobola okubaawo ekiranga buli muntu asobola okuwambala nga bw'aba ayagala mu ngeri y'akasenda abaguzi ne bannyinaffe abatumalako ejjakirizi nabo nga weebali mu mbeera efaanaganako ng'eyo. So bw'ayogera nti wakuliza mwana kyemanya ayinza obba nga alina obulumi obw'omwana nga ye nti at least omwana kale kabeere wamujja bamutulugunye naye ate nga tazze ate n'okubbaala kuba nti akola ki afuna ebizibu ebisingawo ate nga naye mwennyini senga naye olwogenda naye ng'ali mu vibe ng'ebintu tobitegeera bulungi nnyo kuba senga tusoose kulaba ng'egyoyogeramu nga bitundala tebigatta noluli twalya ng'omwana omuwa ebyokunywa eno nga nawe olina ebirala ebyo binoonywa kale kyankwatako nnyo ne story eno njagala njigabane nammwe abantu abatulaba abali etulabe kyekinaddako wano wendi ndi ku ofiisi ya LC ey'omu Kito side zeno Kirinnya tuli mu bweyogerere Kira municipality olisinzidde okukola programu eno omwana sinnaguka waali kubanga ngenza okukomawo ng'omwana baleka bamugyewo mu mbeera ey'okumukweka nga bategedde ebinaddirira nga balabye ow'olugambo nga tuzze ne sijja balimba ku nsonga ezikwatagana n'abaana nyinza obutateesa nnyo naawe newonaaba mukwano gwange kuba omwana yeetaaga eddembe lye omwana talina musango talina musango gwonna wakati wo gwe okweyagala ne maama we ne mujjawo omwana batabiriimu n'abantu abasinga obungi bateeka obusungu ku baana ensonga zino kyemanyi muziraba fulufigo olusi tubalaba nga mugenda n'ebitabakwatako ne mugenda simanyi gundi yavumye gundi ku kikatiko kino kikwatira ddala ku ggwanga abantu mwenna minisita waffe Balumbagahare w'abavubuka n'ensonga z'abaana ebiseera ebiwedde emabega twalabanga nakiwala kiyingi era nakolako story emu mu bitundu by'e Makindi eyo nga aliwo omwana yali wa bulenzi nga yakabanyisibwa bamalaaya bbanga lyali ttono nnyo ne NBS yakola story eyo minisita nakiwala n'ayimuka n'ajja n'atwala omwana oyo era omwana afuna obujjanjabi asoma birala bitambula kuba omwana yali yafuna enziku kati ne mu kino minisita Balamu olina okusoomoozebwa nti waliwo yakolako ebintu nga tubiraba mu ngeri ey'okuba nti abizanyirako ne mawulire kyemmanyi singa abanga aliwo omuyambi oba omuntu yenna olaba ku story eno at least omwana singa afuna waabeera oba ne maama oba omwana n'abako homes enene zayinza okuba nga atwalibwamu nasobola obanga obulamu bwe butambula nga bugenda mu maaso liyinza okuba essanyu lyaffe nga ffe abakulembeze b'omu Kito Kirinnya ebweyogerere kale tugenda kuba nga tukomawo ekitundu kyaffe ekyokubiri nga twogerako n'abakulembeze nga bwe tulinda n'omwana bamuleete neesenga nga tebannaleeta mwana sigenda powa nsonyiwa ndi mukwano gwo neesigenda powa transport nkozeseza wange ate nkyalirudde okumukozesa paka nga nziguse wali omwana kuba kyemmanyi omwana ali mu bulumi senga tata omwana tannajja siwe kiri tonyiigira senga ono omwana wona wasobola okugasa seera biyinza okuddako mu maaso senga sigenda powa nsaba muneeyungeko abantu baffe batulaba nga tunoonya omwana ono yenna waali webamukwesa oba webamukukumye bwekina kitagisa kozesa amaanyi agasingawo nzaba mu mbaakinge tukole ekisoboka tulabe nga tuzuula omwana ogaye bamuyitaani Emmanuel ate ddala
eryo lyomanyi nenga wo singa naye alibibye somehow ne munegate kunonye Emmanuel wonna wali tusobole okumuzuula nze Sonko Muhammad. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.